yawe nga ntudde mu kamera bwe nti ng'olunaku olwaleero. Nyaza ku Facebook okupostinga ne nsanga ka video kano ke mugenda okulaba wano waggulu wano ngenda okubazannyira. Njagala okatunuulire olabe bigenda mu maaso mu vidiyo eyo. Mu mazima ga Katonda mu ggulu, omusajja bali kulwanira njigyemu eddoboozi eribaddemu kuba saagala okufuna copyright, sobola kukozesa vidiyo ate n'eddoboozi lyamu omulundi gumu. Omusajja oyo simanyi bibadde wanda I don't know, but waliwo ebintu byendaba ne mpulira ng'omutima gwange gutya like nga gwennyamidde nga mpulira ntya. Ali kulwanira omwana n'omukazi, bw'akuba omukazi akutta omuggo alinga oba akuba kuba naye nte tosobola gikwatira muggo munene bwe gutyo. Simanyi oba muwulira eddoboozi lyange engeri gye lirimu nti nze nina ebintu byendaba ndi muntu atya violence ne mpulira nga n'okukankana. Tosobola kulwanira mwana nga tumusika bwe tuti and leave alone musika. Tosobola kukwata muggo guno kubanga simanyi oba yamukubyeko n'ekino ekibooko oba teyamukubyeko alinga agendo. Your aim is not even kunkuba but kunzita. Kubanga guno omuggo bw'oba ogukubye accidentally n'ogunkuba ku mutwe. Seriously speaking, mulowooza nsobola osigalawo nga ndi mulamu? Abasajja kambabuuliremu abakyala abanoonya oba abaplaninga okufumbirwa. Mulonde abantu nga temulonda bantu mitwe gyabwe gitakola. Omusajja yenna asobola okukwata kibooko yenkana bweti obunene agikubisa akakazi akatini bwe kati ne w'oba munene it doesn't matter. Omuntu ali violent to this extent tasaana kubeera taata. Kubanga ono gw'okuba naye alina maama alina taata. Nga gwe bw'oli okulwanira omwana ono ssaawa zino omungi nze gwe nasitula mu lubuto lwange n'enzaala. Naye nga twandiyise mu mateeka, twandiyise mu mbeera endala etali yakunkuba. Etali yakulaga nti because you have the upper hand. Nze siwagira mukazi kuba musajja era singa omukazi abadde violent oba anything nandigambye wange she brought it on herself. Naye esimu ogikutte ogimenyeemu si gwe wagingulira n'okugingulira maybe ne woba gwe wagigula omuntu obusungu gwe buluma. N'otukokwata essimu ya muno n'ogimenyamu in that manner n'ogisuula eri ate ng'omukazi mbadde kubanga mbajjiddemu eddoboozi but omukazi adagamba nanooba ewoona omusajja which means alabika abadde tabeera naye kati alayika yanooba n'agenda n'abaana. I don't know the full story but I'm just making assumptions okusinziira ku byadde boogera mu audio eyo nga balwana njijjemu eddoboozi mbabuulidde lwaki naye nga alabika yanooba n'agenda n'abaana kati omusajja yagenze n'aggyayo abaana without her consent or without her knowledge kati she came for the kids kati ono n'atandika okulwana naye amuggyeko abaana. And you know what hurts me? There was a guy abadde ku camera nga recording nga kiseka nga bakibaza mbayina. Recording is not bad and I'm not saying they should not have recorded because wemma temukutte buno butambi tunaamanya ddi oba tunategeerera ku ki ebigenda mu maaso mu emabega eyo behind the closed scenes. Where will the evidence come from? Singa baagala pressinga charges kono omusajja enesobola actinga nga crucial evidence. So omuntu yena recording akati amize sikavumirira. But you do not just hold your phone like this and you just be there teething. Hey, mbayina. What is there to laugh about? What is even funny about what is happening in that clip? Kyekisesa. Banange tubeere n'okulumirirwa, tubeere ne compassion eri abantu abalala. Lumirirwa. Tugenda n'oseka busesi ku bintu ebitasesa kubanga there is nothing there to laugh about. Taasa abantu abalwana. Funa omuntu akwata essimu mu recording naye bataase. And I'm even trying to think oba tewaliwo basajja bali around okukwata kisajja kino mu kikube. I'm not supporting him to be beaten. But why are you inflicting pain ku muntu gwazaalamu abaana babiri balamba? Muyina omwana gw'oli okulwanira okutta omukazi omunyoola omukono kubanga akutta omwana. Busungu nabaki nga temunnaba kuwasa. I mean nga temunnaba kufumbirwa women. I'm telling you this. Nze sikolangako video. Ku myaka gye mmaze nga mpeereza ku story ku Senga Faith nga ndi mu camera bwenti. Not because I fear the camera, not because it's like I will mu camera. I only do live streams. But kino ndabye nga bwe nkyogerako behind nga bwe ntera okukola nenkola just commentary. Nga ndaba tekijja kugguka. Banayinze mundaba wano sisobola ddi n'okulaba restoring. Nze ndi mutiitiizi. Nze ntya omuntu alwana. Kati gwe olina ka boyfriend ko oba olina boyfriend wo akuba empi. Ezo empi zijja vaamu emigere. And you're like, kubanga abanyize buli anyiga alina ku resorting to violence. Kyogamba gwe tonyiiga, kyogamba bala tebanyiiga. Lwaki olowooza nti omuntu waba anyiiza alina ku resorting to violence? Why do you take these things lightly? Bannange keberwa mental state y'omuntu nga tonnaba kumufumbirwa. How do they handle their anger issues? Bwanyiiga asobola kukoma ku ki?
kubanga buli muntu alina kye tuyita breaking point ate buli muntu alina waakoma nga anyiize nti nze bwe mba nyiize nze senga Faith wenkoma kuyomba era nze in fact kukaaba kubanga asobola oyomba nga bwenkaaba awo mba nyiize extremely kubanga ate mba sinyiize extremely nyomba naye ate mba sikaaba naye ekinnuma ne mpira nga kinnuma since I cannot fight and I do not love fighting I will cry tegeera anyiiga n'asirika n'atambula n'anviira akuba bisenge mulina bano abakuba bisenge n'ogamba kasita akuba bisenge one day that punch he lands here will land on your face. I'm telling you it will land on your face. Omusajja omukulu ategeera n'okwata kibooko otandika okuba omukazi ng'olinga akuba akaanako. Nze nina clips zendaba ne mpulira nga n'olutiko lungiika sibalimba. I really fear abantu abalwana ntya nze nabagamba abantu abangoberera wo baddeko nange eno story njogeddeko emirundi mingi nalabako omuntu gwe bakubye engumi emu n'afa nga nkyali muto. I was in P2 but I'm still carrying that memory with me from P2. Omwana wa P2 mmanyi emyaka gy'abeera nagyo and I'm still carrying that memory with me. So domestic violence naddala ku bakyala baliwe and waliwo another clip I even wanted to talk about it nenka ignoring because nabadde sewulira bulungi yesterday kenalabye ngero omukazi alina omwana ali kugoba omusajja era nakalabye ku Facebook okwo ali kugoba omusajja asimbudde motoka agenda omukazi ali kugoba omusajja omukazi ali ene mabega olaba ngenda okulujirwa motoka oli emotoka agisimbudde omwana ava emabega just omusajja ono asobola okuswayinga emotoka katini n'akunyigira ku kisenge n'akutta muyina omwana ava emabega asobola naye okulugenderamu. Waliwo ebintu nammwe abakyala nga sinaba kunenya basajja bye nnina okwogerako. Why don't you choose your peace? Wabaze natwala abaana osobola ogenda ku poliisi n'okima abaana bo mu bulungi. Lwaki olumbanga ggwe gw'olumba omusobola? Abatutte ajja kundaba kangenda mulumbe gw'olumba omumanyi. Abantu bakulaga ekyo kyakulagako bulijjo ngenda ne mbagamba nti guno omukwano gw'omulobooza nti tegusobola kuggwa olaba in expiry date. Bw'oba if you choose a decent man, a good guy, ye musajja gw'ogenda okera ku makyo yawukane naye asigale ng'akyakuwa ekitiibwa because in his character he respects women. He doesn't care oba oli mukazi wa oba toli mukazi wa, he has respect for you. Oyina omusajja asobola okuvvoola omukazi gw'asanze ng'ayera ku luguudo, oyina omukazi asobola okuvvoola omukozi w'ewaka, oyina omusajja asobola okuvuma omuntu ng'amuyisaamu amaaso n'ogamba kasitanza mpa ekitiibwa. One day you are going to be in their place. Kubanga waliwo olunaku olugenda okukyanga takyakwagala nga bw'akwagala. Right now wabanga ekitiibwa kyakuwa akikuwa because he loves you. What about when that love is no longer there? What will happen of you? Mwagala abantu nga ne bw'oyawukana naye akimanyi nti asobola okuweerera abaana bo. Mwagala abantu nga ne bw'oyawukana naye asobola osigala ng'akuwa ekitiibwa ng'omukazi gwe yali yeebaseeko naye. Nga tagenda kuyisa nga mbwa, nga kyonziira, nga kyakuttale. Those are my words. Sigenda kwongerako. Mulekeraawo okugwa mu mukwano ne face. Mulekeraawo okwagala abantu just because they have obunyama. Kati kano niza n'okuba nakaavu, you know? And it's not even about bwavu. It's not. It's about their mentality. Kubanga n'omugagga naye abikola, n'omwavu naye abikola. Mwagala abantu nga musoose bbaasi esinga. Omusajja ono bwe mba munyeeziza n'avaako kikyasobola okunkola. Kikyasobola okukola. Ekyo kyasobola okukola kati. Ne bw'oli weyawukana naye n'omunyiiza kyajja okukola. Kyova olaba asobola okukwata omwana n'amutuga, asobola okukwata omukazi n'amutta. They are not okay. Abantu betudating abalwadde ba bwongo, they are sick in their head. Era musabe nnyo ne Katonda kubanga osobola okwegendereza naye ate n'abeera nga mulungi okubikka empisa ze. Bw'ofunanga akadde ofukamira Katonda mugamba ya Allah omuntu ono gwe nfunye mukuwongera mu maaso go. Yenna gw'osinza oba osinza Bikira Maria oba osinza Lubaale oba osinza kyonna ky'osinza mulese mu maaso go. Bw'abanga omuntu ono sirimufunamu mirembe, bw'abanga sirimufuna mirembe nsaba Allah tuwawukane. Ate bw'abanga ye muntu gw'onteeketeekedde okuwangaala naye obulamu bwange bwonna. Lwaki muwagala abantu abakyamu? You don't pray. Nsaba Allah omunjigiremu obubi obumulimu. Nsaba onkingirize sitaani yenna alinza okumubeeramu. Nsaba onkingirize obubi. Buli lunaku sabira bbaawo. Sabira omusajja gwazaalamu omwana. Ne muba mwawukane bulungi. Please stop domestic violence. Si birungi. Byebyo ebyange. Nesigala nga nze senga Faith. I watched the clip ne mpulira nga n'olutiko lungiise. Because the mundaba.
nga n'olutiko lungiise nga mpulira mpiseemu empewo. I'm like, what is even happening? Sentiira ddala ebintu by'okulwana nti ebintu ebiri violent, I don't really like them. Mweraba.